Mukiro ekyakeesezza eggulo abazigu balina amajambiya balumbye abatuuze mu disitulikiti y'e Lwengo ne munisipaali y'e Masaka ne batematema abantu. Abantu babiri okuli Muhammad Matovu, omutuuze mu Nnyendo ne Javira Lutaaya, omutuuze wa Kabula Soke e Lwengo, be baafunye ebisage by'amaanyi mu bulumbaganyi buno. Bamuyingiridde bamukanze ssente n'abakakasa nti talina ssente ne bamugjayo ne bamufulumya ebweru ne bamutwala ku luguudo ne bamukolako effujjo lyabadde lingi nnyo muno mwabadde okumukuba obubi ennyo. Olwaleero poliisi y'e Masaka ng'eyambiwako amagye bakoze ebikwekweto mu munisipaali y'e Masaka ssaako ne mu Nnyendo okuyambako okukendeeza obumenyi bw'amateeka. Poliisi eriko beekutte bagamba basangiddwa beebase emisana era ng'abamu bakwatiddwa n'ebintu omubadde enjaga nga kw'otadde n'ebintu ebiteeberezebwa okubeera ebibbe. Where will we take bebamu befuula abeekweka mu bita abantu eby'ekijambiya naye ate nga just bamenyi b'amateeka babbi tebaagala kukola nga bw'obalabye emisana abasiiba beebase mu mayumba ekiro ne bavaamu ne bagenda ne batandika okutemula abantu. Tukutte abantu abasoba mu 30. Abakwatiddwa mu kaseera kano abakuumibwa ku poliisi bali 30 era poliisi esuubiza okugenda mu maaso n'ebikwekweto nga bino.